mulaba the Sisters Empowerment Show. Era ne mulundi guno tulina kye tubaleetedde tubasibidde ettu ate ettu lino nga ddene nnyo. Bwe munaagenda mu maaso okutulaba mujja kulaba nti tubayiiyiza era tubafumbira ebibawoomera. Era n'olwaleero nga bulijjo tugenda obbaleetera omuntu omu ng'alina ky'akola ate kibasanyusa. Naffe ne tusalawo tutindigge tumunoonyeeko tumuleete gye muli abeeko ky'ayogera era ky'abagamba. Naye mu kwogera kuno nga bwe twabagamba twagala mubeeko kye mufuna ate kye muyigamu ate mumale okukiyiga mukiteeke mu nkola. So temwerabira nti mulaba the Sisters Empowerment Show. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Ate era bw'oba onyumiddwa tuweka like. Tunaasiima nnyo. Show eno eri sponsored by St. Daniela Education Services lino essomero lya Nursery and Primary lisangibwa Namayumba. Era bw'oba oyagala omwana wo okufuna enjigiriza ey'essomero awamu n'eyawabweru nga bino bye tugenda obbagambako muleete tumubangule. Era show eno esponsoringiddwa Save and Have Enterprises nga lino dduuka lisangibwa ku Ham Towers wansi wali kumpi n'Owino. Bw'oba olina ebyetaago eby'abaana byonna bye weetaaga n'abantu abakulu era be batwambaza ne mu show eno tuukayo ojja kufuna ebirungi by'oyagala. Bannange mutujoyininge nga tuwelkaminga omugenyi waffe naye nga tetunnamuwelkaminga nga bulijjo mbeera ne munnange era muganda wange Lilian. Lilian, you're most welcome to the Sisters Empowerment Show. Thank you, Daisy. And join me to welcome our guests. Tusanyusa okulabako. Sinzizo ebintu bino binkolera nnyo kubanga basaagala kufa ngende n'ebyenne nawo kinandyagaliza nti buli omu kyalinawo okukyowulira kye basiimye kigabaneko n'abalala. Nsanyuse nnyo 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 kubanga muntuusizza wamu bannange. Thank you so much. Naffe tusanyusa okubanga Ate ne mujje wange kwogera eri abantu baffe omanyi tumanyi abantu baffe tebaagala nnyo okusoma. Y'ensonga lwaki ebintu bino twasalawo okubiteeka mu vidiyo. Tuba tuvuddewo era batugiraba. Banaye tusanyuse nnyo okukulaba. Neesiimye bannange. Tusanyukidde ddala. Ndowooza abamu mummanyi Bakumanye. oba abasinga. Nsiima nnyo era bannaye nsiima nnyo obwagazi bwe mumpa ate ne mutankyawa mukyo kyebaliza Katonda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mpozi bagamba lubaale w'omulamu tasamirirwa. Era tetugenda kukwogerera. Twagala obuulire abalabi baffe. Ono gwe tukyazizza olwaleero. Buli omu alina amannya g'akuyita. Y'ensonga lwaki nze soogedde linnya lye nnyinza oddisobya. Otubuulire amannya go ya gwani. Kale amannya gange amatuufu ddala ddala mpitibwa Saara Ssentongo. Kansooke gano kubanga edda baatuyitanga g'abakitaffe ogenda nga lebo yo lya taata liyiddako. Kale nkuze nga manyibwa nga Saara Ssentongo then nenfumbirwa Mwami Kisauzi. Naye nga ddala ate agafaagana ag'omu nnyimbe nze naggawa. Erinnya eryo ndyenyumirizaamu nnyo kubanga lyali lya maama wange nga mu kika kyabwe waliwo kyabambejja naye waliwo obuzibuzibu obwatuukayo ng'abantu beekweka mu bika ebirala. Kale ne bagenda beekwekako mu nkima ate agenda okulaba Katonda ng'abagasa ate nawa Ssentongo. N'amunnyonnyola ekituufu ng'erinnya ly'ettuufu ye Nakibuule naye nga baali bamuyita Nagawa. Okuva olwo nnyini ne lizikira lya Nakibuule ne lidda. Bwe banzaala taata n'agamba erinnya ly'okukulira omwana. Bwentyo nemba nga nalikwata bulungi era linkoledde omukisa gw'amaanyi. Bona tusanyuse nnyo okulaba mukyala Saara Kisauzi Ssentongo Nagawa. Kakati mmwe mumanyi I agree. Nalweyiso defined my acting career mu film industry. Kati gyosanga lyompita waba mujja kunsanga kati ate nzannya nga Barbara naye kyekikwatira I am so pleased kubanga kindaga nti musiimye bye mbadde nkola. Okay, that means that if someone finds you and calls you Nalweyiso, you will not take offense of it. Bampita jjajja, bampita buli kimu.
naye kisanyusizza ennyo nti oli ne bw'aba yakukyawali ng'oluzannya manya nti olwo mufunye naye kale wali wantama naye olw'okuba ndi muntu mwagazi w'abantu olulaba omuntu mufuna mangu oluteekawo smile yange ya eva mba bisazizza mbiri ebyobukyayi. Kakati nno twagala otutambuzeemu mu lugendo lwo okuva bw'ova ku linnya ly'oliri byotugambye erya Nagawa otutambuzeemu kaawo otutuuseeko paka eno w'ogenda ewa mwami Kisauzi nga tetunnagenda ku mulamwa gwaffe ogw'ebitone kubanga olwaleero abalabi abatulaba tugenda babuulira ku talent development. How do you benefit from your talent? How do you discover your talent? How do you make others benefit from your talent? Naffe boolaba wano our talent might be speaking and sharing knowledge. So that is our talent. So we want to tell people that whichever talent you have, you can pass it on. Kale kakati ndi mukyala nasomako kubanga bw'ogamba nti nedda kirungi nnyo n'obeera nga buli kiseera oli mu kumanya. Bannange nasoma ebintu ebiwerako kubanga nzikiriza nti buli kintu ekikolebwa kirungi n'okikola mu bulungi bwakyo. Anything worth doing is worth doing well. Kale ne bwekiba nga njagadde okukiyingirira era nkifunako omusomo. Bwe maliriza okumala yali yes4 nsanga nziguse emulago mu nurses training school nensoma naye era bwe nfunayo ebizibu manyi abasawo babeeramu kuyimirira ennyo tikyali kyekyo nali nsoma bulungi ddala naye nendaba nga nina Katonda kye yanteekamu ate nga tebakitusomesa tukikola tutya mu busawo. Ekisanga kingi nnyo nkiwulira kugamba nyingira obulamu bw'omuntu ate nange nembanga omulwadde. Ekyo kyampisa bubi awo nensalawo nenjiya nenjogera ne bakadde bange ngamba wano simalaawo. Okay, S4 ngenze mbwa amanya ngogera gyempise byonna babimanyi nobimanyi tonziddemu tofaayo. Omwami n'omukyala Ssentongo bwe bakuzaala nga bakutwala mu ssomero nga bantwala egayaza tandikirawo bannange nasoma kaakati bwetuuka okutwalibwa mu ssomero naye ngaakuze nno naye naagaana bugaanyi nasoma ku nasala eyo nengimalira ennaku kuba twabeeranga mu koota nenvaawo neneyongerayo nesanga ntuuse egayaza nga nayo nsomayo ngaavaayo nga nzira endejje senior secondary school. Kati bwe namala senior secondary eyafo baali bantwala kukola mu nnyonyi. Ekyo kijjukira bulungi nnyo. Taata wange ndowooza ennyonyi yamunyumira nnyo. Kati ekyo okay maze n'okuyitamu interview tuzimaze naye East African Community awo nekola kusinga. Then nesanga bantutte omulago mu ddwaliro okusoma bya nursing. Nembeererayo ddala emyaka gyagigenda kuwera ng'esatu naye nga nafuna ekizibu kimu nga buli mulimu bwe gubeera n'ebizibu byagwo. Bwe natuukayo eyo nembanga nkiisa kisa kya busiru oba kwegamba nze nga bwe mbeera n'omulwadde nyingira obulamu bwekyo baali tebakitusomesa. Actually you can be kind naye notayingira mu bulwadde. Naye sanga nga emotionally bimpisa bubi naye nze bwe ndaba nti ekyo kiganye ate noonyayo ekikoze tekiganye bubi naye nga seewulira bulungi. Omanyi olina okuba nga weewulira bulungi mu kyokola. So etukiriziganya ne bakadde bange nemmalira e Nairobi olwo kate bwe mukomyo okuliko gwabwa secretary nengenda nembisoma bulungi nnyo nembimaliriza nabyo nempita bulungi nenkomawo naye nnolaba awo ntandika okubeera omukyalo obuvunaanyizibwa olunyingiridde erya family. Nkomyewo nalina secretary personal secretary era bye nasoma
kati obuzibu nyingiridde bya famire bannange mundabaawo ndeka omwana eka bwe bamukwata bwe bati bwe mulimbalimba ng'abantu bulijjo abalala bakikola ekyo nakyo kyannema nagezaako naye nga okuleka omwana wange nga simanyi bimufaako ate eddi eno nesibidde mu kasenge nkola oba nafuna mukisa nti munange aba yali ovunaanyizibwa nga abututte ate nga ndabawo omuwaatwa kuba talenti omuntu toba neeni nalina kyenali nkola nga nakijja ku maama nga ndi tutunga engoyi twetungiranga zaffe nga naye nsobola okutunga ng'ate bwendabirira n'omwana wange aba okuga famire nkitambuza bannange nakireka ekyo nakyo ningenda nenkola ekinkuwa emirembe naye ndowooza ebiseera ebyo abantu beewuunya ne bagamba oleka ogenda otya n'osoma n'omaliriza n'oyitana bulungi ate n'oleka n'omulimu naye ng'era njogererwako ekigamba nti awo siwawo nawo tojja kusobolawo ate kino kikijja kutambula bulungi so nesanga ndikuki ntuuse housewife kali kaŋŋambe naye ng'era bwe nnoonya ekyokukola mbagamba kimu nti buli kyensoma kyonna kyempulira nina okumalirira n'ekisomera ddala era okutunga yali talent television era na journalist manyi naye nga tuli ba ati nnyo mu famire yaffe ey'omwami n'omukyala Ssentongo yali injiniya Ssentongo bweyogerere naye kati bagenzi baawummula naye nga ensalawo nengenda nensomera ddala ate dress designing Dublin mu Ireland ey'obweru kuba ne munange Dr. Kisauzi yali nga naye emisemuzi agimaliriza mu PhD so nentwala omukisa ogwo nemisomera ddala nenzira era bwe ntunga olugoyi readymade mwe kyemuyita readymade sonly nti omuntu aba tataddeemu maanyi naye nga bw'oba wakisomesebwa bwotyo obeera ojja kukifulumya nga kituufu ddala so mukyo njagala okugamba nti buli kyokola kifunemuuko obukugu obumanyi obusingawo kale mu nentambula bwentyo netuba nga mbadde mutunzi naye nemyaka bwe gigenderera nengamba no kati ate webituuse olwo nga nkoonye enkaaga nengamba no emeka kaseera okuddiza n'abaana bakuze nengamba kaseera okuddiza ensi kati nengamba oba ngende nsomera Ofalansa kagane ekirala njagala obwongo bubeere nga buli sharp mbuwagalemuuko akasingawo kisawe bwetwakwatira nengenda nensanga omuzungu omu naye nga ba actinga for non-violence kati bwe natunulira emizannyo gyabwe nagenda okulabira ddala nga wano waliwo omuwaatwa abantu baffe tebamanyi kiki kibeerawo embeera neyonooneka era olwamala okulaba omuzannyo nakitukabisituse nengendewa omuzungu anti ate ndiwogera nengendayo nemugamba nti ofaayo wembajoyininga kuba nalaba nga bali baana bato bazanya ebintu ate ebyekikulu kati nga nze bwembeerawo nsobola okuba nga awali maama nga nze nsobola okuba maama awali envi nsobola nebateteekamu kyoka kubirevu na biki nze already ndi mukulu ebyo gwali mwaka kiyingira byali biddawo byali wano omuzannyo gwali munange wano myaka kati giweze musanvu bwe ngamba enkaaga ate bwe nasusaawo nja kubanga agenze ewali kuba kakati mpulidde ddala ntambuza enkaaga mu 8 ekyo ntebaza yes kati naye olwo kale kano okuzannya nkumazeemu emyaka kati ndoza 18 naye awo okuddamu kubanga nkiyita nti nevumbula bwevumbuzi kuba nali nazannyako edda byesibabuulidde nti awo wenabeerera emulago na twali mu kaseera kaka mirembe gya Amini 1972 ebiseera ebyo okyali muto ebiseera ebyo kubuzaabuzibwa abantu baba bakutomera onakutomera eno so kyenasalawo nakikolera ddala omupapasi ningamba njagala okwedistractinga kugamba obutagenda mu mpisa mbi obutatwalibwa nsi ng'ate njagala nnyo olwali nensanga nsazeewo nti kaŋŋende
ku theatre mbeere ne bannange group eyo ginatuka baali babayita bakintu players. So nali nazannyako dda, nasooka ku radio, ab'emirembe gyaffe baalabanga baawuliranga marionets nga nzanyanga Nursing Sister, era abantu ndibaddemu n'omukisa, era abantu nga baagala nnyo era buli omu nga tasubwa lwakusatu okulaba okuwuliriza radio kubanga ne TV that time tezaali nnyingi nnyo. It was a very nice play. Kati so njagadde bategeeza nti okuzannya neevumbula bwevumbuzi lulala luvannyuma naye nga nagendayo obutali wansi kweganemba nga ndi mu kitundu kimu bwe nva mu misomo gyange nsobola okugenda ne tubeera nga ndi mu bantu abataze na nnaku. Mpozi nga bw'otugamba engeri gy'obadde actingamu ate nga bw'okwasaganyamu n'okusoma ne family, abazadde bo baali bakikkiriza n'omwami oba bakitwala batya? Okay, mu kusooka abazadde tebaamanyanga, olwandooza okutako bwe nazannyanga nti bijja kirulanga nabanyonnyola tebaalina buzibu mu butuufu, tebaalina buzibu kubanga emisomo nali ngitambuza bulungi. Ate omanye emulago bw'oba toyise kintu ofuluma bufulumye oba wajja na makisi mmeka kati ffe abeesangayo ate ne tubeererayo ddala okitegedde. So tebampisa bubi ate era nakino okurinventinga myself nga ntuusiza enkaaga kyali kijja kuba nga sikyabwenkanya kubanga nababeererawo kati famire nagibeererawo nembeera nga ndabirira waka mu kuzimba biki byonna kugamba ebisinga nga nze nziruka bwenti ku masomero nga nze nziruka kuba munnange ate naye obuvunanyizibwa bwe nga bunene ku birala. So tebaalina buzibu era olw'okuba yali amanyi nti nali nazannyako dda ne ku stage mu National Theatre. So bwe namugamba yansapootinga bulungi nensalawo nti kasita ŋŋenda nnyingiridde kino okuzannya naye ate nzanyira for a purpose okuyamba abantu abatulugunyizibwa abasinga balaba basaasira gwe bakuba oyo ne bamusaasira nnyo ne basala n'omusango naye ate atulugunyizibwa mu bwongo atulugunyizibwa bw'omu ate bwe kwe tulugunyizibwa okusinga obubi. Munnayina ebintu siri musabi nnyo naye nasaba kuoli neŋŋamba tugenda mu byalo ne tuzannya n'omuzungu oyo ne gurupu yaffe ne tuzannya ne tuyita abantu ne bajja under trees nga bwe tuzannyira tubeera na mu bigere abantu ne batuula ab'ekyalo abakazi ne batulika ne bakaaba nga tuzanye beevumbudde ti nafadda bulijjo ntulugunyizibwa ne banaabaami ne beekanga kuba baba tebamanyi nti tebaba tebamanyi nabo nti batulugunya kuba yembeera gye tubeera muguma oyo aguma oyo atagwa mukazi aguma naye ng'osibira abamu obulamu ne bugenda nate tebwandibadde. So ne Mukama n'akimpaamu omukisa ne ŋŋamba nti naye bino olaba bano bakaaba n'abali mu biyumba ebinene bano nabo bali mubi. Ne ŋŋamba ntumu Mukama kinnyambe kigaziwe oba nzannyira ku TV bannange temwesabyanga ebyo omusajja awulira mba ndi awo nga baŋŋamba nti jangu ku TV waliyo audition. Ngenda ku audition sibabuulidde nti era buli kyenkola kiteekamuuko ebyokusoma manye kiki kyendiko. Nagenda ewa Mariam ndagire ffe twasooka mu ssomero lye era nensomako okulaba nga tukola kira bwe twaba tutikkidde n'otutikkira kati tuli baakabi naye nga ffe twasookera ddala mu ssomero lyati lya Mariam. Tuddayo ku kiri Mariam tukoleke mu Fapak naye Mariam ndagire awo n'okasazaamu njakadumya okitegedde naye nga weeriri era asomesezza abantu bangi nnyo mu ssomero nga muyiga ku actinga eriyo abasoma to write firimu abakwata ebifaananyi kwega buli kimu ekikwata ku firimu Mariam yafuna sections ffena ne batusomesa. Kati gwe wakuguka mu ssomero munayina ensanga nga ndi mu kuzannya mizannyo era nakyo nga simanyi nti mbisobola kubanga nvaayo ne ntandika okuzannya waliwo olwebuzannyo gwe nazannya mu NBS baguyita because of you nga nzanya nga jjajja wa
John Segawa tuli ne babe mu TV na so natuuka mu bakugu n'etya nabatunuulira nga bo bwe babyogera ebintu babimanyiira aya baali baguzannyamu nadda kakati nze baleesezza jja banaye batunula bagamba naye olwanaabisobola nentandika okutya kwera I felt small ate nze buseera ze gwe bazaamu kakati kat lwakyaluma olunaku nenga nikiki nabo bantu ŋŋaati nabo basooka ŋŋaati olwo nzija obwongo ne bubikuka nsalawo ngenda kuzannyira ddala era kwolwo yes kwolwo okwetyabo lwekwanzibwamu olwamaliriza bonna ne baga jjajja mulabi kale olaba naye nzija bwenteera nti olwo era nga temunnammanya naye biringa byabayimbi nti okuba akayimba kabwe kati nkagenda kakwatayo teebereza okuzannya ate wemumanyira kalango olwo nfunye akalango ka Walidi n'omusajja waffe omuzeeyi Robert am living you nakyanze ngenda era nakakubira wano waka banange ne munange yafa akazannyo nga tukakuba ako kandeetera abaana abato kaleeta abakulu kwegamba abantu ne bakaagala nti ate eddakiika eyo ayambaaka kale awo abantu bwe mwatandikira okummanya naye nga nzize mbadde enzannya naye kirimu kinjogeza ebyo nti buli kimu kinoonyeeko okumanya era nagenda n'ensoma okuzannya okumanya kati olwo okuvumbuka nti nzannya Mariam waliwo tukola bwe mumala tukolayo obuzannyo obutusiibula bwebutyo kati era omuzannyo gwe twakolera wano firimu eyo kale akatono ka short film kati ligenda nazannyanga okuzirika nga nzirikidde wano omwana aleesa ate yali boyfriend wange dedda mubyedda nga yegwaleese okwanjula omwana owange nazirika buzirisi naye okuzirika okwo nengenda nzirikira ddala mu ngeri eyewuunyisa kati bagaba ebirabo nagenda okulaba nga bampadde kyekirabo ekyasooka nagenda okulaba nga abanrecognizinze nga best supporting actress nkalina kati nze nalowooza nti ndowooza supporting olw'okuba nabawadde ekifo ne tuzannyira wano ontegeera nti era obubisi ojja nabwo naye okufuba nebyejjamu noba ng'oyiga kale bwentyo bwentambudde mu lugendo lwa firimu nti ngenda mukyo ngenda nkyusa embeera yange nga bweneebeera siri nnyo nti kino nja kufiira ku kino era ngenze bwentyo ngenza okulaba nga nfuuse kyendi kakati ekitali kyamaanyi nnyo 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 kubanga nze I know I'm just progressing sinaba kutuuka I'm progressing era mba nkyali awo nga ne Hollywood yalina juzi yalina omuzannyo gweyagala mbeeremu kwegasinze ne baatuyita bangi nengenda nenkola auditioning netutuukayo era ne bannonda nga nze kale banaye mukyalaba the Sisters Empowerment Show olwaleero twakyaddeko ewa mukyala Kisauzi wano tetujja kwogera kifo kyennyini olw'ebyokwerinda naye tuli mu maka ago olwaleero atukyazizza ng'omulamwa gw'olwaleero twogera ku talent development odiscovering otya talent yo ndowooza mumuwulidde azze atubuulira wa gye yava akutinga mu kutunga mu kusoma ebyobusawo byonna naye amaliriza agenda tubuulira how she discovers herself that acting is the in thing that she is in for. So mukyala byonna oyagala nga tetunatuuka ku kyenalweyiso manye abantu abasinga kye banoonya oku actinga kuno waliwo actinga lwa ssente oba lwakwagala? Kale mu kusooka actingirangako lwakwagala ssente naye ndi muntu ayagala ennyo olwali nyumirwa nnyo okubeera n'abantu abali positive abantu abatali saagala banyiikaavu era nsanga nga around theatre gyosanga essanyu nakivumbulamu essanyu so
kyekuddamu nti saagendayo okufuna sente naye webazimpanga zikaziwooma naye nga ntono naawe ekikumbuzisizza ekyo nti some people think that for you to develop your talent it must be for money but nze okusinziira bwe mbadde nsize nkulaba ndabinga okyagala you must love what you do first before you look at money. Yes. So abalabe baffe banange for you to develop your talent first like what you are doing. Passion. Webuze ekintu kino nkyagala oba just mbeera y'obubeezi lwakwanga oba njagala feemu oba njagala ki no kati okwevumbula katuddeko embwa n'emabega nti kintu kino kitulabye nnyo oba olina okufunamu akadde n'otuula ne weerowoozaako kyetutatera kukola lowooza kiki olina birabo ki ate oba era obiraba kubanga byoera okolera mu birabo byo kale talenti eno nze ndabira ddala nti singa yali yalabibwa mu buto bwange kubanga era nali muntu gwe bandigaye nti ono asobola okuzannya n'ebyo ebiseera nga tekiriyo nze muntu yafunanga ku ssente ennyo ate nga nzifuna ntya abaana waliwo oluyimba bannange muzine ye ate nga oŋŋamba nti zina olaba nakati bwe oluwulira oluyimba mba nzina buzina kwegamba nze nazina sitya bantu nga balina kunfuuwa ssente okitegeera kale nali muntu w'abantu era mu byonna byonna okwevumbula sooka olabe kati nze mmanyi nti ekintu kyange katonda kyeyampa ky'abantu era obugagga bwange buli mu mmwe bantu kubanga ne bwe siba na ssente tojja kundekako kati nze Saara Nalweyiso wammwe nkyasula ebweru w'enju sisobola kale ekyo ssente nkoze kati namaliriza nga olaba okuyingirira ddala nayingira kuyamba bantu nomwanya ate kati era lwekitunuulira nti saagala muntu gwe bayiikiriza ekonsi saagalira ddala era nzize sikyetaagira ddala manyi n'okuyimirirawo wakiri mu nkuba essasi bwentyo bwe nabikolanga gwamiini nga ndaba balina gwe bayiikiriza kati ekiyamba kati nga bwe bandaba balowooza ndi mbega mukitegeera kati bamanya nti omuntu omuvumu okujja noga kati oyo oyiikiriza waaki that time yenze kale nawano nafuna essanyu nti saagala gwe bayiikiriza n'oyo gwe batulugunya mu bwongo baba bamuyiikiriza. Okay. That brings us to our next question. Bw'oba acting ebitundu bino olondamu ky'oyagala gwe oba ky'osobola gwe nga gwe mukyala Sarah Kisauzi aka Nalweyiso kiki ky'okonsideringa gwe ng'ogenda okuzannya omuzannyo kitundu ki ky'ogenda okutwala o acting ekyo ky'oyagala oba kiri ky'oli gw'olumirirwa kubanga bw'ogambye muli mu mutima gwo gwennyamira nnyo bw'olaba omuntu gwe bakola kikubanyigiriza ate nga bwe tuzze tulaba ebintu by'ozannya paati z'ozannya zo ze zitulugunya okyogedde kuba ekyo saakimanya nange kyambuukako okutuuka wali nga nze gwe bawadde okutulugunya naye navumbula luvannyuma nnyo nti actually kyotali kyosobola okuzannya ennyo so Nalweyiso byonna byali n'engeri ze zonna bwe yali am opposite nze simanyi nawe bayomba utanzaalibwa era ngenda nendaba yetulumula ayomba neŋŋamba maama yeesiimye kubanga oba owejjeeko ekiko naye nze byannema kuva mbuto bwonyiriza ze nga ntambula which is very bad bannange kibi kubanga ofa buba ekituyiro paka ate nfune kadde nzije nkugambe na bugambi nti nayisibbwa bubi naye nga siyombangako ne tatange tayabwate bwe yali wakiri nkuwandiikira ebbaluwa sigala nayo naye nkuwandiikira naye nga sikoze eki netubuulira kubanga ntyanze ntunuulira nnyo abantu mu maaso nga njogera kale amaaso galina kyegakubuulira nti bwe ntunuulira omuntu nendaba amaaso nga makaawo nzikira nzenna bwe nti olaba nalimu kuzannya Nalweyiso naye nga bwe ndaba Liliyani kubanga nga yalwanira ku momenta naye mani yajjanga n'obukambo oluusi nenvaako ate nenga bwe bakituufu agenda that is me
naye paati bazikuwa bubi. I've been a lucky actress. Kati bakuwadde eyo niwesanga n'okikola nange saamanya mwe mwasiima nayenga nali simanyi nti kinagira ekirala mbeera nsaba nnyo kino nti kyonna kyonna kye bakuwadde kyambale ye acting. Actually you don't act, just that person kye bakuwadde ate obeere nga kyakola kyogenderako omanyire bwatambula bwekityo ebyo byo bya firimu. Naye kyesinga okwagala ennyo ku bino bya firimu tebyamanya oba olina mbuguzi oba tolina. Nobody defines kubanga olumu ojja kwakitinya byakisiru olwala oli president kwegamba njagala acting because you can really confusing abantu. Kyagala nnyo saagala nnyo bantu kummanya. Kati bw'otuuka ku eyo yali deception endowooza yabakwata nnyo yaliwo Nalweyiso tewatuukakeyo mu mbeera n'ogamba nti oba nedda si yenze kambire ekirala oba gwe muli wawulira otya? Bantwala ebimu ddala nalabira ddala lwaki abantu oba bino biki abali mu industries zaffe lwaki bagenda ne bagwa ku bidagaladagala oba beebitwa. Banange lwali lumu nali simanyi ate oluusi tebakubulira kubanga tojja kukwactinga bulungi. Nali simanyi nti nze nziri omuzzukulu wange. Nagenda nga tuteeka ebipande biki byonna byonna nze nga zanya buzanyi. Naye olwe bangamba nti munanyo gwe wagoma tugamba script bagenda ogimpa nga nze nabba omwana ate nga bamalira ku nze bankutte. Kati olina okulaga abantu baleke nga bali ku bunkenke kiki ekyaddirira kati bamalira ku nze. Mumanyi nti nabaga bannamanyi mundeetere ku kaweke kano akeebasa negayirira ddala omutima nga gunkuba wakyambala mulimu nafuukira ddala kati oba olina okuja yes nakikola ntya gate nze nzibye buzzukulu kwegamba awo olina okwesootinga saasaba kagerendako tulo bakampa nakamenyamu wakiri okukakkana omutima nakamenyamu emirundi yenna nentwalako akatundu. Kati mbuzi n'ekirala bwemubanga muzanya script zino nga bwogambye babe babiwandike bannange sibiva ku nze nze nyongeramu bwongezi ngenda okulanga bakaleseemwako. Kati script ezo omanya gyekinaggwera oba oli omuwandiisi yaba omuwandiika nga bwe muzanya abwandika bwe muzanya? Bawandiika eziwerako n'ebikyukakyuka kubanga muyinza okubeeraawo ng'ate munna muntu muzanya naye oba yalwadde or something. So baleka wabeeramu flexibility kuba tomanya tuli bantu. Ndowooza ye question eyo gy'obuuzizza. Tomanya kyekinaggweera kubanga bali nabo bagenda baluka bulusi era kyova olaba nti deception yali yanjawulo nti gwe muzanyo gwandigendedde ddala nga generation naye lwa buzibu because obulimba tebuggwayo. Kati mwalina omuntu omu ayiikiriza kale ŋŋanzi naye abayiikiriza mu ngeri ez'enjawulo bangi. Naye nsanyuka kimu ti bangi abazibuka amaaso ne bamanya twafa dda n'abakyala aba bandibadde bayiikiriza aba omuteerako TV nti tunulako munange tunulako kuba mbawulira bangi bafanizi bange nga bagamba bannange mama wange akwagala kwegamba mbi abantu badde engulu era nasanyuka kyenasabirira tezaali ssente ne okuyamba abantu. Kakati nga tuli mu byokuzanya paka kati kukola kubanga mukuyita okuzanya bannange mutulemesa abaana tujja kubeera nga tuzanya buzanyi. This is work. Guno mulimu naye yakitandika nti bali abo bakatemba nti kifuuka ekyagundi kugamba bakitoniya neeyo talanta terabikangako kubanga tubanga avuddeko waya oba okitegeera oba tokyali gwe but to be
okufuna nti osobola okubeera oli si kyangu, si buli omu akisobola nange awe nevumbulira kasita mwe mwagamba n'ebirabo nendifunako Hollywood nayo nekkiriza nenzikiriza nti ddala ye talanta ate bwe ndalibye abalala nga bagezaako kuba jjajja nakugamba nti banange nange njagala okuzannya n'omutwala nolaba nga akuyiza ddala nengamba kino teno talanta nali simanyi nga bwe watugambyeko nti oli mukyala mufumbo olina talenti zo n'abazzukulu olina era bo bajja kuzannya bali Canada ne bandaba era batandise dda okuzannya tata waabwe kuba basoma Oluganda baluyize ne bazannya era kati nze mbaweereza bu costumes babeerako n'obusikitisi bwabwe kati abantu abali abakulaba essaawa eno ku Sisters Empowerment Show banange temwerabira ku subscribinga ku likinga share comment omukyala olwaleero gwe tulina mukyala Nalweyiso mukyala Kisauzi ndi wa Kasimba nze ndi wa Nkimba mukyala Kisauzi n'omukyala mufumbo naye we tugenda mu kukola abatulaba abali eyo nabo abandiyagadde okuzuula talenti zaabwe ate ne bafunamu ebirungi ebiranga ebyobufumbo obuvunaanyizibwa obw'enjawulo obawa magezi ki guno gubanga muliro passion bw'oba ogirina togizikiza beera nayo kubanga era ofuna okadde si kya buli lunaku nti mubeera kati mpozi ngaffe gwali gufuuse eddala omulimu babajja ne babakima ne mugenda ne muzannya naate era ofunayo obudde kati todda waka kulya mmere n'omuntu okuteekateeka oleka byonna obiteekise bulungi nnyo mumaze okukkiriziganya kati maama mukulu nejjiri mulema okwesiikira byonna biri mu kukkaanya yes muba mumanyi nemutegeka oba era weetegese kasita muba nga tisi byampaka simumaze kubikayamiramu era singa teyakikola n'abaana basooka kutya abaana bange nakati ku interview ngeno bamugamba mami okkiriza lwaki kati ate bajja kukwenda ate bakokereko ne kati bambi they are very proud kubanga nabagamba no sirimba I'm authentic nja mbagamba kyenjogedde wano nebwenza okusa mu kiro era bye mbagamba so sirina kyeneekweka naye nasanyuka nti nabo kati bakkiriza era babeera so proud nnyo mubano olinamuko ku mwana yagala okutwalako nga ku talenti zeezo ezimu oba gwe olabawo ku byenjawulo katonda bannanga akola ebintu bwe nti mbadde ngenda kuviiramu awo ati muneesinga tebazadde ba abaana mwezize kati abazzukulu mwendabira ddala talanta yennyini era babeera wanyogamba jjajja banange we are proud of you naye bano basookanga kunsomeraye kati ogenda kukola mami ogenda tuswaza mbaga no nina buli omu abeera ne koolingi ye kakati na kino kyekino kyebampitira kubanga how many did I save bangi nembayigiriza okweyagala ekyo nno kikulu kubanga bwe tutakyogerako abantu beebuuza ki naye kamba buulire nze nsomeseza abantu okweyagala nti always this happen life is too short to be lived no Koko tukazeemu essira bannange to be little so beera musanyufu essaawa 5 nze olunaku lwesisese ne bwobeera omulwadde oseka kwegamba nina okuseka and a hearty laugh nti ne bwe mba wakasi gifunyera manyi nobagamba gane ngenze kusekako temukikolanga mweyagala kubanga oba tokoze bubi nze ate ekyo kyonna kyonna kivumbula bukulu nti bagamba yagala bagamba bwekitunula nakitunuulira nenga nti kyali bwekito sooka weeyagale yagala munno nga bwe weeyagala ekitegeeza nti omala kweyagala
ate nammwe mwegimuli kati oli agakwagala atya nga tamanyi nti weeyagala bweba weeyagala kino kyoyagala. You get me? So it is very important okweyagala kwekuntuusiza n'okwevumbula kubanga neeyagala nga nti naafiira wano ninayo okwekola ekinyumira. That's how I came. Weevumbule ki ekikunyumira. Nze nyumirwa kubeera mu bantu abasanyufu. Nange kansanyufe mbere nga musanyufu. Abalabi baffe bannange temutyankanyanya nti kuba zino ozisanyusa gino emitaafu gye ginyiiza kubanga omanya obulamu bwonna bumazeeko nga munakuwavu naye gino emiwaatwa. Oh, I love my love lines. Wow, abalabi baffe bannange tubaleetera abantu nga bano mufunemu kye muyiga. Mpozi nga tukyagenda mu maaso sijja tukwekwekerera. Yes. Tetujja butava ku sheeno nga tetugambye balabi baffe nti ono naabeera ssenga waffe. Nti ono ssenga waffe era twasazeewo tumubaleetere mu bungi asharinge nammwe nga bwe twabagamba ffe tugenda leeta abantu baffe betumanyi nge twekakasanga ebintu si bi acting. Tubabuulire ki kye mwetaaga kukola ki okumanya. Era obwedda nsanga obuzibu okuyita mukyala Kisauzi kuyita ssenga naye bwengambye ekyamakankole ki kankyatule senga kakati nomunaye ssenga omanyi abannaku zino abasenga baba balowooza bali basenga sagala kikozesa kakati mukyala Kisauzi omulabi waffe ali eyo twagala omwempawaringa nga tukozesa omukisa guno gwe tufunye omubuulire ku talent kikyasobola okufuna mu talent kubanga waliyo abasamba omupiira waliyo ababekinga waliyo ababaka talent zanjawulo kati nga gwe akibaddemu ate mulova nga wediscoverinze mu luvannyuma nnyo owabawe abantu baffe abali eyo amagezi engeri gye balina okwezuula n'okudivelopinga mu talent n'ogikipinga ate n'okuyamba abalala. Neyanziza naye kwegamba ekiriwo nti siri mukugu nnyo mu ekyo naye njagala batwala obuvunaanyizibwa bo bennyini okutuula ne weevumbula. Mukimanyi bannange nti tetwewabudde kutuula ne twogera n'emyoyo gyaffe kubanga tulina omuntu ono abeera munda dalitowa inner person abaira akugamba singa twewuliriza bingi nnyo byetutandikudde mu bizibu kubanga akuga nti ebyo togenda wadikati genda nze oba nkiyite blessed nti mpuliriza neewuliriza nyo nkuna akadde neewuliriza era lweseewuliriza nga nkakale ndawe leero seewuliriza bannange tulina ekitubunya tugenda mu maaso ate era ebitaala byeteekemu gwe kennyini ojja kumanya nti kino bwenva kifunye kyenjagala okukyagalira ddala nga fashoni eyo kasa tebeeramu nti fashoni nti otunuulidde ssente kati esente tujja zifuna oluvannyuma njagala okugamba nti bwenyingira waliwo liwe ewiiki emu bakuwa miliyoni ana nowekomerawo oba ofuna naye fashoni yekusindise then bwokusindika then osobola okukoleramu esente kati n'ekirala kyendabye nti mu kyonna ekyo kyofunye kyowulira kyosobola okukikolera ddala obulungi please do it well n'okunoonya okumanya oluusi ne bakwana bo bokka bakubira ti gundi gwe bw'owandiika ebintu by'owandiika bulungi nnyo nga you have such a nice handwriting olaba bw'otandika okubanga gweowandiika ku masatifiketi gaffe ekyo nakyo tekiriyo mukiraba buli omu alina talanta ate abamu tuliraki tetulineemu tetulineemu naye tubeera na nnyingi naye bwe tuwulira talanta tulowooza nti ebyemu yokka kate mulaba abayimbi mukimanyi nti n'okwakitinga basobola olaba ezo ziri bbiri ate n'atuuka waka naaba nga mufumbi muyitirivu so tulina talanta naye tetwevumbula n'okuzidevelopinga yes tobola netwala nyo ndi wano bawala bange mukimanyi nti nsoma okukamala nze nsoma ebitabo yes seebakanga sisobye kati kompyuta zajja muli kuli naye to read like letters I have to read ekikulu nnyo
kubanga namwe ateera weevumbuliramu namwe weevumbuliramu ate kirala mental agility eno obwongo obeera obuwagala bw'otojja kuwagalira nnyo ku computer naye always have some books kyova olaba nga abalina bayibuli korani bazibeeramu nnyo nazikukuka gundi eno n'ebyo byonna byonna bwongo kutereeza bwongo so temukkiriza emyaka kubafuga gino myaka bwaka maybe n'okwencouraging abaana abato kubanga kati ogambye abazzukulu wabo kati nze ntandise obaweereza n'obusenso ngenda buweereza bayiga amazina amaganda you get it okuba encouraginga nti byonna osobola okubitwalirawa awamu kati mpozi nga tukomekereza programu ya mama nga ndabye mukyala Nalweyiso waliwo abantu abali eyo abalowooza nti mu talent oba okikola tolina kusoma talent z'abaalemwa obulamu. For example, I'll give you that perception that people had that for musicians they are failures. I'm not saying that they are failures, but there is that perception. How do you get people out of this perception that never also can bring out and develop your talent? Madeko mubadde oyogera kibadde kizze kazeeyo akagundi naye temutya senior moment yezeewo kembadde njagala okubaweereza kajja kudda naye kino tetulina okuba nga tukyejjako ne bakusanga kati bawala bantu nga bolaba nti bwe nayingira industry abasinga basookaga kati anoonya ki they think oli bulungi naye era basookeramu ekyo tekiyate kiki kuba balowooza nti oba ovudde mu kyo ate noddamu bali olwo olunyomonyomo temulumanyi era nze nsanyukira nnyo Mariamu ndagire weeriire sente ezo kubanga akimanyi akola emirimu gye mukazi amuyiiya atutadde luddawo abantu bafulumizza ffenna kati kumpi mbalaba ku TV bangi nnyo teriyo mulimu mulungi nga guno nti gutwala oyinza n'okugamba nti gutwala abano bonna bonna abatalina mirimu ne baba bonna nga bali acting gundi akoze firimu zino ezaali nga gundi nga bayita mazzi gano eyeyawula abaazanya baali bameka obukiraba abaayitaamu abaafiiramu obaakola ki bingi nnyo 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 nti ate kimu mulabire guno ani yali amanyi nti tulituula mu muggalo ti naye kati emizannyo n'otuula n'obeera nga olina kulaba TV mukimanyi nti abasinga deception bamulabidde mu lockdown kubanga baabeeranga mu butale anyuka kiro naye butale bwe baabuggala ne tubayingira okitegeera kuba baabibaddizaako era nalabira ku kinti buli wempita ate beeyongedde abantu obungi ennyo neesanyuka nnyo eryo essanyu lye mbafunye mu bannaye lyamaanyi nnyo naye temunyomerera nti talent y'omuntu ekubeezaawo n'ekikulu oba musanyufu ku nsi kuno teri kisinga kuba musanyufu nga kisinga na ssente naye nga oli musanyufu yes mpozi nga tumaliriza mukyala Kisauzi seegaawo nsanyuse nnyo nti mu sho zonna ze tukoze situmirangako ku bazadde baffe era kantwala omukisa guno ntumire bazadde baffe omwami n'omukyala Walusimbi olw'okutukuza obulungi kubanga bagambye nti enkuza ennungi yeyamba omwana oba omuntu okwediscoveringa so bannaye abali eyo mwenna tujja bakubiriza bwe muba mukuza abaana bammwe mugezeeko okulaba nga mu identifying their talent ate nga mubayamba n'ozizimba anti nga babeera nabo mubeera nabo mubawa obudde yes emboozi yasenga wange ono tekka buwoomi teka nange ntumireko bannaye nsubira mu okusinga nazaala n'abaana 3 ntumira Joseline Lubwama ate nenyongerako 2 ne omukulu
Leroy Luwama n'abazzukulu bange kuba mmanyi baba batulaba era bajja kutuvumbula we tuli ffe tuzze kwaka tugenda kwesipayalinga buli omu. Yes. Sanyutina, Jaden, mwenna mbatumidde baganda bange bendeseeyo banna baali babiyita byakusaaga ne baga nti ono agudde eddalo kati ate ali ku kibino ne banemulabye bibalabye nzijeeyo. Nze mbagamba nti nina abooluganda, nina abaana, nina abazzukulu abayitiridde mu Uganda yokka nto batono naye n'ebweru yonna. So bye byali ebyokusaaga. Kati mutuyita baserebu. Tweyanziza nnyo bannange Senga. Omwami wange Kisauzi. Kabajo omwana nga omulenzi yekka. Bannange essanyu nalowooza kati we oli Canada n'abazzukulu bange ababo mmanyi be bagenda okutwala ekyange. Damali, Suubi, Makula. Do it well. Just be there. You are going to be stars. Let me rise. You'll find me there. That is good. Tweyanziza nnyo Senga, tweyanziza nnyo mukyala Kisauzi, tweyanziza nnyo byonna. Weebale kukkiriza kutwaniriza wano ku Sisters Empowerment Show. Weebale ku empowering abantu bonna abadde nga batulaba. Era tukyajja si gwe gusoose si gwe mukomeewo. Ebirala bingi bye tukyabaweereza. Bukadde magezi. Yes. Tumanyi bingi nnyo bye tutegese. Tujja kuweyongera okukola ki okubiraga twempoweringa abantu. Nabo bonna abatulaba abatuwagidde Senga waffe ono mu vidiyo bonna ku Sisters Empowerment Show naye kwali mu subscribing bangi nnyo, mu liking, mu sharing, comment. We are there. Woba olina kyoyagala you get to us. Numbers zaffe ziri ku screen. Senga mpozi wobanga is it okay ku number yesimu? Oh yeah, it's okay. WhatsApp. Kasamutanvuma 0705 mukuziwulire 0705 45 11 98 era ne sente ziyitooku. Ali registered ku Money. Ebyaffe bya ssanyu tetwagala bya nnaku, tetwagala bya mbeera mbi. Twakowa embeera embi. Ebyaffe bya ssanyu n'ebigireeta tetwagala. Genda wala nnyo. Era njagala mumpe obwa minisita mujja kunnonda minisita mu ministry ya bagiyita ministry of well-being. Kale katugiyite of happiness. Yeah. So you're going to create your own ministry. Yes, happiness. Why not? Tetusobola kukola kintu kyonna nga tetuli basanyufu. No. Well-being. Please be there. Okay. So today we shall end here, and we want to invite you to our next video. Keep tuning in. Thank you.